ziramu nkujjukize nti buli kwolesebwa kuliko abantu abajja okuyamba naye ng'ate bali temporary bagenda. Ekimu ku biremesezza abantu mu kwolesebwa, omuntu bw'aba agenda kubanga tomanyi yali wa bbanga ki mu bulamu, bw'aba agenda obula ogenda omukwata emikono n'amagulu, nga togenda. Naye nze ababuulira mbadde n'okwolesebwa okumala ebbanga. Ndabye abantu abatandika nga ye ekimuleese kutuwa byuma agende. Yiga okubawa omukisa nga bagenze. Oli ajja najja twafunanga abajja nga twakatandika nga ze kugula nnanga. Katonda akimanyi temuyina nnanga ate mugyetaaga. Najja mu service munaga nti ennanga njiguze. Ennanga n'agigula n'akakasa nti ezze ne risiiti n'agibawa. N'atuulako awo essande 2 n'abula. N'okuba ku ssimu ye n'akwata olala n'okubako n'agifuula bize olala n'okubako nga takwatira ddala. N'ogamba bannange nakola ki? Kumbe ye paati ye baamuleeta mu kwolesebwa ajja agula ennanga agende. Baamuleeta ajja agula ennanga agende. Musumba Edward Kayizi jangu babulireyo katono ku experience yo kuba bwe njogera obwomu omuntu ayinza nti oba ndi mu kumugamba biki. Abantu kati goma jangu musumba jangu omaze emyaka mingi mu buweereza nze obuweereza obuli active ndi kati nkola Mukama kye yantuma guno omwaka gwa 14 ntambuza gwa 15 naye ndabye abantu abalungi nga bagenda nga tetuyombye ate nga bakoze ebintu ebinywevu ebibeerawo nakati nga bano bali mu kubyeyagaliramu nga bali be babikola bagenda. Naye ndi mu kubagumya nti omuntu agenda bw'aba agezereka kumala mwezi nga bagwamu amaanyi. Nyweza olugendo beera focused. Oluguudo lw'Entebe olwo olulaba Ntebe Road abamumanyi. Si buli mmotoka eri ku Ntebe Road nti egenda ku kisaawe. Waliwo ebayitako speed naye ng'agenda ku kyama Kibuya agende Emakindi. N'obuuza nti abadde adduka kulagawa. N'ogamba katugende mu maaso. Ne muyita ku lawundi y'Ekibuye n'abayitako speed naye ng'agenda ku kyama ku Kyebusaabala. Oyo naye abalekaawo. Oli n'abayitako speed naye ng'akoma ku siteera. Ne mbamugogamba ono tugendedde ddala naye n'atuuka ewazana naye n'akomaawo. Wabaawo n'oli gwogambira ddala nti ono tugenze naye Entebe n'atuuka mu Kitoolo n'aweta n'agenda ku siteegi y'omu Kitoolo. Okakasa ono tutuuka naye Entebe mumala kutuuka ku kisaawe. Njagala kwongera kukatiriza ku kantu kana abantu ab'amakulu ennyo abajja ne bagenda n'osigala ng'oweddemu amaanyi. Abantu bategere nti abantu abalungi bajja ne bagenda n'ababi bajja ne bagenda mu kwolesebwa.